Okay, now Steve is your tutor. Kati munayo oli musomesa wo. I am in love with him. Ate nze ndi mu love naye. Only guy that I've ever liked. Kati no mama kankubuulire Steve ye mulenzi yekka gwe nali njagadde mu bulamu. Ekituufu kiri namugudde mundekere. About relationship before me. Gwe yagala kwogera ku bya relationship kati. Toddler, I'm 17. Mama nkimanyi nina emyaka 17. Very soon. Ne mu bwangu dda nkyaweze 18 mba omuntu omukulu. Right? Nina okumanya ku love. That you are yet to become. Kirungi nti otegedde oli muto. You know what you would do? Kati omanyi ky'oba okola? You will allow me to enjoy him this year. Nzikiriza nze mweveere guno omwaka oweze 18 mukuwe. Wulira maama n'endowooza ye? Maama Seba agamba tata lulenzi yadde n'omuwala ali mu laavu n'oyo omulenzi bwakiri amulekere engeri gye yaakaweza emyaka 17 mbu maama amweveeremu omwaka omuwala amumuddize ku 18. Maama wange malaaya ate kagwe ensonyi. Kitundu tuli ku kyakubiri. Subscribinga, likinga, okomentinge. Alright, katugitandika ate mu bulambalamba. Olinange VJ JoshK. Ebyo obadde olaba kubiri munda. Okategedde naye nga ba members ba besties bange mbajjukiza nti no tuli ku mission likes equals to subs. Bambi nyambo likinge. Omanyi wa likinga kituzaamu amaanyi. Okategedde ne YouTube eyongera okutambuza video zino kati gwagirabidde ku YouTube kakasa nti olikinga. Tosa mukono wachi tuberenga namba ya likes zenkanakana namba z'aba subscribers kuba omuntu asubscribinze oba osobola okubeera nga te olikinga. Wokona mukafaananyi ka channel oba mu linnya lya channel wansi w'erinnya lya firimu ojja kuba osobola okulaba byonna oba firimu zonna parts zonna. Okategedde munnange naye ng'ate eno channel yaffe yempya teyenkana n'eri enkulu okubadde ka part 1. Kati munnange kuona mukafaananyi ka channel ogenda subscribinge oyinza okuba nga obadde tona subscribinga kwe nate nyamba olikinge. Eno gye tulaba tuli katundu kaffe ak'okubiri maama wange malaaya so nga tekuterwamu ensimbi bannaffe abatana construction finance. Bano bakuwola ensimbi n'omaliriza ekizimbe kyo bakuyite bakumanagingira project yo abantu ne batakubba n'ebirala bingi. Kati munange tutandise ne maama ali mu kuwaana lulenzi oba lutyuta ate lwe twategedde obulungi nti ne muwala we alwegwanyiza. Gamba nange skini ennungi mpuliranga neetaaga okubeera nga nandibadde neebaka naye dda. Negwe mulyoka kasa tolaba kikyamu kyokoze ate nkoze ekyo. Negwe olina obuzibu. Ekituufu kiri ndi muwala we alina obuzibu negwe ebikolwa byo byongera ate kusajjula mbeera. Kati wuli asisi. You are a mother sister. Oli maama. To be your daughter's rival. Weekome kutobeera kizibu eri muwala wo. A young man at this young age. Ate oyo omwana omuto still myaka gyo tekugwana. Ndaba gwe. I mean, knows that. Kukimanyi nina ssente ate muwala wange ne waba amwegwanyiza talina ssente talina kyasobola muwa. Nange nze olenzi lwange. Ne kale tolina makulu. Nkubulira tolina makulu sisi. Sis, I know. Kimanyi munnange mwete bwolina okwogera naye bambi Steve singa luba lumpisaako bweluti emikono. Mukazi mukulu maama naye teyeewa kitiibwa. Ekituufu kiri nti ali mu laavu n'olulenzi oluto bigwerawa. Kati enkeera ng'akomyewo okusomesa baamuwaana olugoye nti anyumye okukamala. Munnange lwezi mukuze wangulira. Alume emiwanyi nange. Kati omuwala ategedde nti woli yangambye akomawo ali mu bwangu. Agenda ayongeramu. We've just been struggling a bit, but twakajja tandike topic eri serious naye era ajja piikinga. You know that's right. Nkwesiga. Udai madam. Mama. Nasembera. Meka abawulira obusungu nganze. Kati mukwatako bwati bambi ne mwana muwala lwafuluma. Bino nabiraba. Mama wange malaaya ate kagwe ensonyi. Kitundu tuli ku kyakubiri. Omwana yabiraba ninga mama wa mumanya emizeje
Era kitegererawo nti ono maama ali mu kwetega mwana mulenzi naga ne banaye maama. Wali obaddekawo ng'omwana asinga maama amagezi. Kati wano olabira olugero nga lukyuka obukadde magezi nga lukyuka nti obukadde busiru ku maama woono mu firimu eno katugirabe. Mama ali serious n'olulenzi ati Steve anti olaba mbere ojja kunjokya ate batugamba abakulu mwoca tumiima nawendeka maama anti kati olaba madamu anti kati munange edda tekikola naye tonkwatiryange were mojja kunjokya nja kumiima kikansomese nga nyimiridde entebe enjokya. Babestizi mugamba mutya mukanyumirwa kati omuwala ngajja. Where are you coming from? Are you deaf? Gwe ova wankubuuza siri You want to question me? I should be asking you what nze kintu kimu kye saagala gwe kumbuuza kati nze akubuuza obadde okola kino olenzi. Don't act all ignorant. Mama teweefuula atamanyi. Twice. Mbalabye n'amaaso gange obadde okola ki naye. If I did, kati wemba nina kyenkoze. that's supposed to be your concern. Bikwatako omwana ne yeebuuza maama. Do you have to sleep with every man? Olina okwebaka na buli musajja azze mwene ennyumba. Who did that sleeping with? Gwani agambye nti njagala kwebaka naye kye kiri mu mutwe gwa. Enlighten me then. Why are you after him? Kati then mbuulira lwaki omwekuutirizaako. Be the biggest lie ever. Ate bambitongamba nti oli mulaavu naye oba onimbye. Ndi mulaavu. Kati nkugamba nti ndi mulaavu. Kale maama oswaza. Don't talk to me like that. Ate nno toyogera nange bw'otyo. Type one. Kati nno weeranga maama omutuufu. Tojja kuwoza mbusogera nawe bw'otyo ng'oli nnyange naye nga teweeyisa bulungi nga maama. You saying these things to me because Ne gwe bino obingamba. you Kubanga ekyo kyempulira. Kyempulira maama. pushing me to the wall. Mbutuufu maama onsindiikiriza onyigiriza ku kisenge. Okay, now Steve is your tutor. Kati munaye oli musomesaawo. I am in love with him. Ate nze ndi mulaavu naye. Only guy that I've ever liked. Kati no maama kankubuulire Steve ye mulenzi yekka gwe nali njagadde mu bulamu. Steve. Ekituufu kiri namugudde mundekere. About relationship before me. Gwe oyagala kwogera ku bya relationship kati. Toddler. I'm 17. Maama nkimanyi nina emyaka 17. Very soon. Ne mu bwangu dda nkyaweze 18 omuntu omukulu. Right? Nina okumanya ku laavu. That you are yet to become. Kirungi nti otegedde oli muto. You know what you would do? Kati omanyi ky'oba okola? You will allow me to enjoy him this year. Nzikiriza nze mweveere guno omwaka oweze 18 mukuwe. Wulira maama n'endowooza ye. Maama Ssebaagamba tata lulenzi yadde n'omuwala ali mulaavu n'oyo omulenzi bwakiri amulekere engeri gye yaakaweza emyaka 17 mbu maama amweveeremu omwaka omuwala amumuddize ku 18. Maama wange malaaya ate kagwa ensonyi. Kitundu tuli ku kyakubiri. Subscribinga, likinga, okomentinge. Omuwala kyamusukkako. Kyonna kyekiri. Oh my God, I think I need it. Maama mpulira neetaaga ku kyokunywa kirungi nga we ndowooza ku lulenzi olulungi ne Steve. Tulaba byakuyiga ate nga bwe tunyumirwa. Kati munnange omukulu yabirowooza. Kyongamba okyalowooza ku ebyo. Aga mwana. Ndowooze ku kyekirala. Mazima ddala ndowooze ku kyekirala. Mbutuufu omulimu gwagadde okumala ebbanga. Kati ngufunye. Maama n'omwana bonna bali ku nze. Singa ngobera maama omuwala ajja nyiga. Sijja sobola musomesera omulimu guganye. Aye singa ngobera omuwala maama ajja kungoba. Kati musajja watu bamutadde mu kattu kubanga maama n'omwana bamwagala. Naye singa agezaako n'alondako omuntu kale kansanyuse maama. Omanya omulimu omuwala tajja kubyagala era tajja kubisomayo omulimu guganye nga gwo. Wagamba nti kale kansanyuse omwana. Maama amugobye ku makya nga tannaba nakusasulwa. Kati yeebuuza kalina kyaliwe. Focus on your goal. Omu yekka gwe yeebuuza. Don't shift your gaze at any point in time. Namugamba mwana. Job and leave. Oli mukattu naye olina weetaaga omulimu. God was giving you this one, will give you another one. Gwe ky'oba omanya
we binaaba biganye Katonda eyakuwa guno omulimu ajja kuwa omulala ogusingako naye twebake kati bana kyakulowoozaako nnyo naye nga kyekituufu mwana mulenzi bimusobedde akole ki omulimu agwetaaga essente azeetaaga naye obuvuyo bwe bali mumuteekamu ekituufu kiri nti tabusobola omwana agamba nti nno nkuyaaga maama agamba nti twegala banje kati mu butuufu musajja mukulu akola atya ate nga ye tali interested in one of them talina gwayagala bigwerawa olw'okuba munnange omulimu agwetaaga ate n'akasente tekannatuuka akeezi tekannaggwayo n'asalawo ajje atuule asomese muwala n'ajja yadde yabasanze ne maama naye era alina okujja oli otya golooza ndi ntya Let's begin. kale katandike In our last class, we twakomye for some definitions, twayogedde ku bintu ebyo define osmosis. era osobola okunnyonnyola osmosis kyeki onesimasi So? kisimanyi I don't remember. nze sijjukira All right. kale kiriwe Osmosis is the movement of molecules osmosis into a lower yali musajja eyakuba akalamu ka MTN kale nkitegedde fusion. Can you define that? kati ate diffusion No? nakyo simanyi We treated it also. nawe bino tubadde tubisoma Well, I've been doing this for a while now. bera kino ekintu tukikoze emirundi n'emirundi Even an SS1 student knows these things. ekituufu kiri nti si nti tobimanyi naye just gwe atayagala bimanyi I can't pretend to know. weeye simanyi ate sisobola kwefuula ng'amanyi Know it. nkugambye simanyi So how do you intend to pass your exam? ne kati amazima ogenda yita otya ebibuuzo bera ogenda yita otya ebibuuzo mazima ddala akaana kano kamusobedde I feel like it's not that you can't know these things, but you ne mutuufu nkakasa don't want to. si kuba nti omutwe gwe tegutoola naye just gwe atayagala Why are you acting shocked? ne lwaki weewuunya nnyo Make it clear from the jump that I'm not interested. saakugamba ku ntandikwa nti siri interested mu byakusoma A young girl. nawe oli mwana muto Really, like you should be interested in reading. wandibadde weetaaga kusomesa awa zino ebyalaavu byadda Any young girl. I'm Bella. kati munnange nze siringa muwala mulala gwolowoozaako bampita bbeera What are you saying? That I've been wasting my time here. kaki kyotegeeza mbadde mala You budde keep wasting your time here. nnyo ate era okyasobola okubumala bwonna I don't understand. okugjako ng'okozi kyenjagala I like you. nkwetaaga I like you and I've been mutuufu nkwagala you signs from the start but you're kwekulusunyizaako okumala ebbanga nkulaga nti nno nkwagala ne ggwe tofaayo supposed to be giving omwala avuddemu akyogere it. What do you want? bwe ki kyoyagala Do you want money? nkuwa sente ze mba nkuwa Get you more. okakase nti nno nkwagala Steve If that's it, just let me know. then ntegeeza ekikulu kyoyagala labayo What all of this is about, and sincerely speaking, bino byonna I don't care. nze saagala I bikumanya have with your mother is that I worked for her. wabula nze n'ennyoko ekyetukola ekitugata kiri kimu nti mukolere Into that little break ate kati ggwe and stop expecting. kikulemye okuyingiza mu katwe kaako akatono nti nno olina okusoma mu buno obudde Let's continue, please. newe tweyongere mu maaso tugende You're not going to be with me. Then I'm not studying kati today. nno oba togenda kubeera mu laavu nange sigenda soma leero gayatakano bakatoolo bategera lwakusatu kale napaakinga ebintu bye akwata baaga ye n'agenda Not just today. Don't ever open a book in your life. ate si leero lwokka nti lwotagenda soma tobikulirako ddala kitabo gwamanyi nkugamba nkwagala kyokka gwondeetera gatamu nzisaagala soma nze njagala laavu mwana muwala ono ekyo kye yasalawo okukola naye ssebo omukulu enkeera teyadda kagamba oba nkwata essimu mukubireko naye nga babesitiizi mugamba mutya bannange mwebale gye mutuusaako engalo abali mu nsi z'ebweru mbaagaliza ate emikisa n'emirembe weewaawo muli mu nsi z'abaddu oba mu nsi ze babayisizaamu ng'abaddu naye mbagamba nti no Katonda waffe waali ate okubalwanirira mbasabira bulamu mbasabira mirembe oyo Katonda akole ekyenjawulo abakuyisanga omuddu era ekyokuboolwa ate bakuyise ng'omumbejja
weewaawo amiina naye nga abali e Saudi, abali e Jordan, abali e Qatar, abali e Dubai, abali mu Abu Dhabi gamba nti n'omukola ky'amaanyi n'abaana abali wano e Uganda ku screen yo be ba besties abakola ebyenjawulo. I saved their contact bajja mu WhatsApp mu group mwe bali bacheckinga status zange ate era ne basharinga content yono abola bapa likinze dda bambe nkusaba nawe nyiga ka like wachiri namba ya likes yenkane namba ya basubs aba subscribers. That girl I'm doing teaching lesson now. Kati omuwala yakuba essimu naye ng'omulenzi azikwata. Since the past 2 weeks I've been teaching her and she hasn't learned. Nga nkwata simu ze za kigwe nawe wiiki 2 musomesa alaga tatoola. Is that the best thing to do? Negolooza ekyo kyesinga. See, every day I wake up and go there. Gwe labayo buli lunaku nze nkeera ne ngenda mbakolere. Owulira? I'm tired. Nze mbikooye. I don't know, it's like she has some competition with me and Oyo muwala balinga balina competition masekatiga omwana njagala mama njagala. Don't fire yourself. Mwana teweegoba. So bate bannakugoba teweegoba. Collect your pay. Tonna malayo na mwezi kutuuka funa akasente ko oli wano oli mu kwegoba. Kabulaza. Gwebereremu. Kati musajja mukulu ekivujirira ebintu byo byamusowera ne bimusukkako. Mbutuufu maama amutabukidde ate n'omwana amutabukidde. Ye si kyekika ky'omuntu gw'ayagala okubeera. He is a gentleman. Steve. Kati chaliwo yajja amuyita. Uwe Steve. What's wrong with you? Nego mwana olina buzibu ki? You almost got hit by kataba kukone wali eri. Your number you no picking. Nkukubira simu tokwata nkuyita tompita ba buzibu ki Steve? do I have to work there? Mwana sagala genda kukola. So you can collect your pay. Mwana soko maleyo mwezi wakiri ofunaka akasente ofunemu ekira kyokola asa tugasobola otandikawo omudala gwa chapati. Not trying to. Sobe ku kiweekolera linda ko omwezi gugweyo. I'm tired. Steve mwana mbikoye. Steve omanyi tusooke tugende ewaka. Tusooke tugende ewaka mwana. Mwana biramu obulamu bugagga va ku ebyo watodde mu birowoozo tandike kutambula bw'oti omukkubo. Gwe kyoba omanya Steve ye akaliko. Mwana wa jjajja Steve akaliko. Mommy, I felt like I was so proud in this whole house. Byamusukkako goge mazima. Yebuze kituufu nkole. She's an daughter. You see, we can't blame that little girl over behavior. Kati okusinziira ku bigenda mu maaso. Of all this. Noono byategedde maama bye yeeyisaamu. Tebasobola kunenya mwana neeyisaaze. Kubanga olwedde biva ku maama. Kyovola bakaana kowalaako. Kaasobola okutandikirawo okulaga busayini bw'okwetega mwana mulenzi bwe kakomberera emimwamamwa. Bintu by'abamalaaya kuba byasiiba alaba maama akola. Kuva buto bwe. Kati bambi kyamukuliramu ngalowooza kya bulijjo okwekwanira omusajja. Naye ng'erina action senses at some instances oba tolina kisuksa. Nze mbabuulira. Osobola okulaga omuntu interest gy'omuyinamu nti yes musajja gwe nkwegombye but don't force yourself. Okola ekisaanidde ye akirabe then you go for it or else otherwise osobola okubeera omupiira nga bakuzanyisa buzanyisa. Ne kati ono ekimusobedde kiri ekintu kimu. Omuwala amufukidde zike, maama amufukidde zike n'ate sente azeetaaga. Not so much for it. I deserve that money and more. So now I want to go back to... Ate era azigwanira kuba baba azikoledde. Naye tewali kyakola okujjako okuddayo wakiri amaleyo akeezike afune akasente akabaviire. Mwana ndi musanyufu okuba ng'oli happy. It's not until someone removes their clothes and goes on the street before you know they are. You know what people in Lagos are mad. Musajja wattu yeebuuza abantu abali mu Lagos abaana b'e Kampala mwana balwadde bano balalu abatiikire ne diguri kubanga ekituufu kyewuunyisa maama ku myaka gye ali mu myaka gya maama woono. Kiki? She walked in when her mother and I were okimanyi omuwala yazze nga maama we ali mu kunkwatirira. curious about her current state of mind. Kati simanyi ngeri gy'alowoozaamu. Everybody could do all right last. Awula mwana. Well, she don't get a choice.
kola choice nze nkubuulira kati yatandika musika atalina kyakola serulungi atabudde maama n'omwana kyasaaga ekimugamba mwana kola emirimu gyonna somesanga bw'okalakata leka ani gweyagala okubira leka gwe why fortunate baabi musajja mukulu kati yakomawo okuddamu okusomesa ayagala waakiri omwezi guggweyo ensonga zino afuna akasente kagani kati ono omuyizi atajja olowooza ngende munoonyeeko naye kangende waki naye ngaali yajja mwana ate obuzibu oyinza okugenda mu luumu ye ate kati akaana ne kakukwatira awo mwana naye bangoze ntya bw'atuula bw'ayimuka tagendeyo mu luumu y'omuwala akola eki sajja wattu kyaliko yakimanyi naye nga njagala okutegeeza nti munange oba firimu zino ozirabira ku YouTube oyagala okulaba paati eno n'endala nnyingi oba firimu zonna eziri ku channel oba vidiyo eziba ku eyo channel okoona bukoonyi mu kafaananyi ka channel wansi w'erinnya lya firimu oba wansi w'erinnya lya vidiyo n'otuukira ddala ku channel kwennyini awo osobola n'okuzuulira nti obadde tosubscribinganga kati sooka okinkolere kati vidiyo tevaako esooka nekka wansi ku YouTube ekka wansi just nolaba ekigambo subscribe noddamu n'okinyigako n'osaaka akadde n'otandika okufuna notifications butereevu noddamu n'okoona mu vidiyo yo neddamu neegaziwa kati munnange kusaba osubscribinga oba ng'obadde tonnaba ate eno channel mpya oyinza okuba subscribinga kweri ngeno tosubscribinga jjukira n'agamba nti nno Katonda yambikako akasubi ate enkolagana yange n'Abanigerian negaziwamuko kati njogera firimu eza kampani ez'enjawulo kati eno kampani eya Larry Films ate nga firimu zino ziva ku YouTube channel eya Noli 247 kati munnange mukusaba obeere ng'okoona ne kweno osubscribing gwakiri ekyo kikola okeberengako then tuli ku mission subs equals to likes akasa nti olikinga olikinga munnange ekintu kijja kuba kukola bulungi if it is your first time nga tolina YouTube channel onaanyiga nkagambo like bajja kugamba create channel batekewo amanya agali ku Gmail eyo jigabunyizi create channel ojja kuddamu ate kuzibwalirwa okategedde munnange it's me your boy VJ JoshK ku screen yo beba besties bange ate abo abamu kubeena akasavingako oba pena akafuna ebifaananyi byabwe jamu inbox yange ompe erinnya lyo osobola okujoininga link okeberenga status ate nja kubulya ddirwe neetaaga ebifaananyi era bitya nsobole okulabika nga mbikola ki mbikola mu eyo design ate nimba nga mpatumirako mu style kati musajja mukulu yali awo n'alinda omuwala paka kwebaka akawala kajja kuno nkapipinze sike kato obusike kalina obucungwa obupapaali obuto mu kifuba obusongezo ne kajja kati we kajja kasaako TV omusomesa abadde yeebase wadde engulu akikiki mwana sawa 10 ate ne kajja ne kamukwatirira amazzi agwe biki bino jako What's that? nabijjako biki byotaddeko This is 5 p.m. okimanyi saawa 11 Only waiting for you. ndi wano nkulinze Has ended, so see you tomorrow. kati kasita kirasi ziwedde katuddemu enti n'abizzaako kati ate n'ekirala kati ntufunamu ka dance master gwe nno siruwala siruwala aga kumanya kiki aneesambye banange ndi mubi nnyo tunula ng'omufuuyire what is wrong with this guy ne bino bi-TV biveeko mwana muwala ali ku lutalo lwa love naye talina experience yonna butya bwe basobola okwagala omuntu oba okusembeza omuntu kati aba ali wano ne wabawo alukonkona ku luno omusomesa amulumbye direct
Why the hell bent us? Nekwe lwaki okola bino? I don't have anything better to do with my time. Lwaki omala obudde bwo? Look, I already told you what you need to do. Nze nagamba ky'olina okukola. Alright. Ekyo ky'oyagala. Nakakwatagwa nakanyu. Kati kisi ya mpaka. Oli musiru, oli mulalu, gwe mulalu. What's wrong with me? This Gwe mulalu. what's wrong with me? You guys are Kimwagala okunsuula eddalu gwe n'ennyoko munfukidde ekirala. you got the kiss. Kale ofunye kiisi. Say I study. Kati tugende tusome. Anti bulijjo ky'oyagala. Ofunye kiisi kati tugende tusome. Yeah, celebrate. Kati jaganya. Zinamu oba magando oba makigo oba mateero oba masoga. And let's study. Let me do my Ogenda ogambe n'ennyoko nti ofunye kiisi yeesooka mu bulamu. Oli musiru. Ate kyakanyigamu. Kyakanyiga. Kubanga kaagaana okuddayo wansi okusoma kamalira omusajja obudde. Kati n'agamba ye bannange nfa kinensi. Najja nakagamba lwaki toli wansi. Kuko ne kamugamba nakugamba olwedde ky'olina okukola nti ky'oyagala n'amunywegera kiisi. Kati ebigambo byamulangidde byokka byakakaabya amaziga kakazi kato. Nate ne musajja mukulu kyakoze si kya buvunaanyizibwa era si kya buntu bulamu. Amanyi bamaama bano asobola okuba ng'akwagala naye ate tayagala nnyo byampaka. Wakiri ebyempaka abyagala mutandise bya mpola mpola wemba muli eri mu bintu by'okwegala banja kwekyuka. Aba ayagala osooka ekintu okikwate mpola omuteeke mu mbeera awo ne wootabuka mu maaso eyo n'obanga empologoma. Naye otandike tolaba nti abadde ayagala ono omulenzi amunywegere but not in that way. Era n'omusajja mukulu ono yakirowoozamu n'alaba nga kyakoze tekiriyo. Oluvannyuma ne kajja kakazi kattu. Mutuufu yakalangira ne kamanya naye obuzibu bwaliko. Nzize tusome. So, what are you studying today? Oba tugenda soma ki leero? Sajja atu Steve n'akatunuulira nga kalina mukaaba n'akakwatako n'akasangula amaziga n'akagamba bambi nsonyiwa. Kwegayiridde nsonyiwa. Kyenkoze si kirungi ate era si kigenderedde. Si kyenteekeddwa okukola. Mwene embeera nga tosobola gamba nti waliwo ali mu muddu esoma n'esomesa. Era kye yakola yakwata bukwasi nsawo ze atambula agende. Olwalufiise kakazi katu kasigala mu maziga kuba kituufu kalaba nga bye kakola bibi. Kye kakoze kikyamu si kirungi. It is not good and not good at all. Sajja wattu agenda okukomawo atayinaawo mirembe yadde n'omulembe ogumu n'ekitundu. Butuufu kyamusukkako. I'm sorry. Naye mukama nsonyiwa. I'm so sorry. Bambi nsonyiwa Katonda wange. Hope you can forgive me. Kansuubira osobola okunsonyiwa ate era naye asobola okunsonyiwa omuwala oyo. Kuba kyakoze si kirungi ate era takigenderedde. Steve waabwe. Naye ng'obuzibu buliwa? Obuzibu buliwa? It what? Wakoze ki? How you were raised? Bw'otyo wakuzibwa mwana. Our parents did. Bazadde baffe bate baatukuza gwe mwana. Papa, you think I don't know that? Ne naawe olowooza sikimanyi nti kyenkoze kibi? That little girl is disturbed. Oyo muwala wo mukimanyi bulungi. Gwe kennyini wangamba nti naatawaanyizibwa. Nkimanyi. I was pissed. I felt used. Just nanga obusungu bunyambadde nga mpulira ng'abankozesa obukozesa. What is this? See? Kokwe kokola ekyo. Yamunyumiza mu kyaliwe. I don't need you to come and add salt to my injuries. N'amunenya. I'm already hurt. Ekituufu nnumizidde. Need your support. I don't support it. Sisobola kuwagira kubanga oli okyokoze kibi. Mugamba naye ate nange siri mubi okimanyi. I feel bad for what happened. Mpulira bubi ku ekyo ekituuseewo. At least Come here for me, bro. Chris neetaaga mwana ombeererewo. Nalaba ono falasiko. Ku kyokoze. Leka naawe.
ne kyaliwe yamunenya n'amugamba kyokoze kibi kuba kaana kawala nga tonnaba kanenya nako bye kakola kati maama w'omwana bamutegedde obuzibu buli ku maama wa mwana ni kati noono yawulidde busungu n'awuliranga gwe bakozesa ekisungu kikwambala awo osobola okukola ensobi kyovola nze bannange obusungu tebunfuga era nze niwooba mukazi n'ofuuka ekizibu nkuviira ye maama emizeegye teyeekomangako aleeta abasajja ono n'oli nga bw'ayagala maama ye ezo zembeera ze munnange ye maama malaaya ate kagwa ensonyi yaatulabe biggwerawa tuyigamu ki mu firimu eno nkusaba nti subscribinga olaikinge bambi nyamba nyiga ka like oba tonnaba engejjo ogenda okunzizaamu ku maanyi naye nga babesties abali mu gurupu baagala nnyo ebitagambika ye maama ye teyakoma ku mbeera ze era ekisajja kiri wano kyetegeka kutandika kugalabanja maama ono kumwegalabanja maama tafaayo talina na love ya Steve ate era ne mwana muwala tayagala mulekera mulenzi wensukkaawo nkuba emiggo mbadde vijje JoshK munnange ate olowooza ekitundu ekyokusatu ate nga kyekisembyayo tekyafulumye dda nyiga bunyizi mu kafaananyi ka channel oba mu linnya lya channel wansi w'erinnya lya firimu eno gwagirabidde ku YouTube ojja kuba osobola oziraba zonna naye nga abatana construction finance be bakataddemu ensimbi kugamba nti munnange gwe ng'olina ekizimbe kyo ky'ozimba wabula nga kikulemeredde abatana we bali ate okuwa ssente okimalirize obasasule oluvannyuma Tana construction finance still ate era bakola ku bya surveying be bakugobera ku byapa by'ettaka oba oyagala kyapa oba ebiwandiiko by'ettaka ate era n'obasasula oluvannyuma Tana construction finance namba z'amasimu ku screen yo beekwate ku 0758733334 namba yange eri ku screen yo eza ka message ku WhatsApp osobola okujoininga team y'aba besties oba abantu abo ab'enjawulo abatasubwa firimu ku firimu as long as VJ JoshK is concerned. Katandikirawo akatundu akokusatu JoshK.